Alright, nate njagala okwongera okwanza ku SML TV tweyongerayo bwe tutyo. Nze mukwano gwo Simon Muyanga Lutaaya sa ne mboozi yaffe eno ey'enjawulo ey'ebintu nga nze bwe mbiraba. Olwaleero njagala kwaniza mukwano gwange ate mutabani wange Muwanga Kivumbi bwe tweddira ogumu eyalondeddwa President wa National Unity Platform okufuuka omumyuka wa President w'ekibiina ekyo atwala Buganda. Muwanga Kivumbi mumanyidde ebbanga okuviira ddala mu biseera byaffe eby'obuvubuka nga tuli mu kibiina ekyamanyibwa nga Uganda Young Democrats UYD gye twatendekebwa. Twaliyo ffenna mu kubonaabonera eyo mu Bassebagala, mu ba John Sebaana Kizito nga be bakulembera, ba Mauden baali basuubirwa busuubirwa, Muwanga Kivumbi ne bannaffe nga Basiranda, Gerard n'abalala ba Muhammad Kezaala, ba John Kenneth Paul Kakande n'abalala ne bajja nga batambula. I think mu gurupu eyo nze Simon Muyanga Lutaaya ne Lubega Mukaaku, Kenneth Paul Kakande, saagala kuteekamu mbidde naye yandibaddemu. Ffe twalemererwa okuwaguza n'omulaba amitanga Fred Mwesigwa yalinga omumyuka w'omwogezi wa DP Fred Mwesigwa aweruuka. Ffe twalema okuwaguza okuyingira Paalamenti ya Uganda oba okuyingira ogenda okukolera gavumenti nga batuliddewo oba okubaako ebifeera bye twenyigiramu. Kubanga bannaffe ba Muwanga Kivumbi, ba Moses Kasibante, ba Betty Namboze n'abalala bo baamala ne bawaguza ne bayingira Paalamenti ne batandika okukola. Abalala baamala ne boogerezeganya ne gavumenti ne bayingira waakiri batandika okugikolera. Era tuwuliza bawulize abaatandika okukolera gavumenti. Ffe abalala twagezaako okugenda okwesimbawo tuyingire Paalamenti n'ebifeera eby'obukulembeze. Abamu ne bawangula, nze nawangulako lumu ne nfugako ndoza emyaka 5 ejinja eyo. Mbiddewo yafugako mu East African Community, Mukaaku tannafuna mukisa gubaako we gufugako n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kale bannaffe bano bo baawaguza ne bayingira Paalamenti ne tusigala okubatunulira okulaba obanga ddala basigala ku mulamwa nga bwe baali oba baliko bye bayinza okumira ne basirika. So Muwanga Kivumbi mumanyidde ebbanga. Ekisooka mumanyi nti musajja mwogezi. Bw'aba ayagadde okwogera asobolera ddala okusoma embeera eriwo mu abo aboogera n'ateekerateekera ddala ebigambo ebyo ebijja mu abo baayogera nabo era n'asobolera ddala okubafuunamu ekyo ky'aba ayagala. Musajja mwetoowaze bw'aba asazeewo amanyi nnyo okweyisa ng'omwetoowaze kasita ategeera nga ekyo kye kimuyisaawo. Kyokka era amanyi okutabuka bw'alaba nti ekiriwo tekimukolera. Era bw'atabuka atabukira ddala. Ndowooza abannuupu bamuliramuko kasampo. Waliwo yatabukamu awo n'atabukira ddala nga nti kiki kye muliko. N'agugumbula abannuupu. Ani ayagala okutufuga nti kubanga munaatuwa kaadi? Ani agamba nti buli afuga wano afugira ku kaadi? Ani abagamba nti buli yajja mu Paalamenti yagira ku kaadi ya nnuupu? Timunaatufuga lwa kaadi. Tutandika tuteeka ku bunkenke baayise olukiiko, gundi yagenze, gundi teyagenze. Yatabukira ddala. Naye oluvannyuma nakkakkana kubanga
be yatabukira ndooza baategeera ensonga eyo. So musajja amanyi okukozesa ebyokulwanyisa by'alina mu budde obutuufu, mu kiseera ekituufu, mu ngeri entuufu. Muhammad Muwanga Kivumbi, memba wa Parliament owa Butambala, gye yayita ewala okuwangula okugifuga, yalwanira ddala ng'ebyokusaaga n'atandika naye ng'alina focus, era mu focus yeeyo n'awangula n'okutuusa olwaleero kuba ng'akyafuga. Muwanga Kivumbi yali musajja wa kulemerako, focused and resilient, ng'alemera ku kyaba ayagala era nga bw'akiremerako akiwangula. So mu attributes ze mumanyiko ennungi, he is a focused leader ate alemerako. Muwanga Kivumbi ali moderate. He is a moderate politician. He is not an extremist, neither is he too negligent mu issues z'abayagala. Amanyi obutabeera wansi nnyo gye banaamwerabirira, so ate obutabeera waggulu nnyo kwesukkulumya gye banaamukubira. Ayina capacity esoma to act in between, nga tali wansi ate tali waggulu. Is not an extremist, is not below there, is a moderate, ali wakati awo. Muwanga Kivumbi yali wa mazima, abadde muntu ow'amazima, ayogera ekyo ky'ayagala n'akikola. Bw'aba anaabeera naawe n'akulaga nti anaabeera naawe, bw'aba taabeere naawe n'akulaga nti taabeere naawe. Njagala okwaniza Muwanga Kivumbi nga vice president wa NUP mu Buganda, ng'asikira ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Ssebo yoga tukwaniriza. Muwanga Kivumbi ali mu lubu lw'abaana ba Nuupu bamujja na nnyina. Muwanga Kivumbi tali mu baana ba waka, oba akimanyi oba takimanyi. NUP erina abaana b'ewaka, abaana ba taata ne maama, abajja ne pulinsipo, abaakula ne pulinsipo, abaakola ne pulinsipo, abaayagukako ne pulinsipo, abategeerera ddala emize egya pulinsipo. Era abo nga bawangala ne pulinsipo ne batandika ekintu kino bonna. Twogera ku bantu abayinza okuba nga baategeera nga pulinsipo anoonya n'oggula ekibiina, nga ffe abalala tetulina kye tumanyi. Njogera ku bantu abaamanya ne ssente ezaagula ekibiina gye zaava. Njogera ku bantu abaamanya n'enkolagana ya pulinsipo ne kyatandika n'ebinaddira, ne bamanya ku missoni, nga bwe yali projekiti nga Muhoozi bwe yatugamba nti yali projekiti ye mu Kayihura ne Salimu Sale, nga projekiti baagimanyako ng'ejja. Nuupu erimu abantu abo be bannannyiniyo, be baana ba waka, be bakagitandika, be bakagizimba, be bagitegeera, be bagimanyi, be bataawukana nayo, be bagyagala ennyo. The National Unity Platform abaagimanya nga mu linnya lya NUP mukyalimu ne R nga tennavaamu, alimu NURP, oluvannyuma R eryoka eveemu. Muwanga Kivumbi tali mu abo. Muwanga Kivumbi ali mu bajja okudduukirira nga bawulidde enduulu, oba mu be baayitibwa okujja ku mbaga y'obugole
nga bumaze okuteekebwateekebwa buli kimu kiwedde ne bafuna kaadi ezibayita nti omwami n'omukyala ba National Unity Platform n'essanyu lingi bayita omwami n'omukyala Muwanga n'omukyala Kivumbi n'omukyala Muhammad okujja ku mbaga y'abaana baabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awasa National Unity Platform. Muwanga Kivumbi yajjira ku kaadi ku mbaga. Mubajjira ku kaadi ku mbaga ng'ewedde okuteekebwateekebwa kwe kuli ne Medard Lubega Sseggona, kwe kwali ne Lubega Mukaaku, kwe kwali bamabika abaayagala okujjayo, kwe kwali ba Betty Nambooze, kwe kwali ba Moses Kasibante n'abalala. Lwaki njagadde okujjirayo ekintu ekyo? Nti bano abajjira ku kaadi y'embaga ne bwe bakola ebirungi ebifaanana bitya, ne bwe beerungiya mu ngeri efaanana etya, tebasobola kutuuka munda mu kisenge ewateesezebwa ensonga ez'abannannyini kintu. Bayinza okulowooza nti gye bali, naye ng'amazima tebaliiyo. Era bwe baba bakubuuza nti abantu bano ababiri b'owulirizza katugeze, bw'ogeraageranya Muwanga Kivumbi, amasimu purinsipo gaamukubira olunaku tegayinza kwenkanankana n'amasimu purinsipo gaakubira Jobero Ssennyonyi olunaku. Era tekiyinza kubeera nti purinsipo bw'aba alina we yeekwesinga oyagala okumunoonya ku Edi Mutwe ne Muwanga Kivumbi, osobola okusoosa Muwanga Kivumbi omulaba, n'osanga Muwanga Kivumbi, n'osanga n'Edi Mutwe, buuza Edi Mutwe ajja kutuusa mangu waali. Ngezaako kulaga abantu bano ababiri oba ebiwayi ebibiri kati ebiri mu National Unity Platform, ekyaba Muwanga Kivumbi batwakuzibwa bulungi mu politics twatendekebwa, n'ekyabannaffe ba self-made twekuza ffekka, twereeta ffekka tuli bapambanyi. Ekibiina oba ekiwayi eky'abapambanyi n'ekiwayi eky'abakunguzi. Muwanga Kivumbi mu Nuupu ali mu bakunguzi, ngamba abajja ku makungula, so abakunguzi bali abasezi, naye ab'amakungula abajja okungula ne bateekamu kino ne basanga kumpi ebintu biwedde. N'olw'ensonga eyo ng'akola omulimu gw'obwa Vice President obwa NUP obwa Buganda, ajja kuba n'okwegendereza okw'amaanyi ddala okulaba nga teyeesulika nnyo ku baava Mengo, wadde nga naye yalina akakwate Mengo. Naye ate kubanga mu nkola ye ey'emirimu tagenda kwesulika kulaga nnyo nti ali sympathetic oba too loyal kuba Mengo, kubanga principle loyalty ye Mengo tekyamukolera, tajagala. Kyokka era Muwanga Kivumbi ajja kuba n'omulimu okubalansinga okulaba nga asanyusa ba self-made, bagyongera omuliro, bagiwe vibe aba NUP, bafuutu soldier abalabika nga be balina eddoboozi eddene, be basalawo ennyo ku biki ebigenda mu maaso, be basalawo obuganzi bw'omuntu yenna mu NUP, be basalawo engeri principle gyakulabamu. Ba self-made, bafuutu soldier, although takyafaanana nnyo bafuutu soldier abo, wadde nga naye bwe yali alwana ekya Popular Resistance Against Life Presidency yeeyisaamuuko nga bafuutu soldier, naye yali tavuma, yali mukambwe, alumba poliisi, ayagala okwekalakaasa, talina kyatya, naye Muwanga Kivumbi teyavumagana. So bafuutu soldier kye bamusingako bye bigambo ebisongovu eby'ekitiibwa bye bakozesa okuvuma buli muntu. So Muwanga Kivumbi
agenda kutambulira ku kaguwa nga yeegendereza ddala nnyo omuganda gwaga nti ng'akoza n'owebbwa, kubanga essaawa yonna ateekwa okusanyusa bafuuti soldier nga bategeera byakola. Kyokka ate ab'Emmengo bamulaba ng'alimuko ku kitiibwa, ng'alimuko ku nsa, atayinza kugendera ddala ne yeesulikira ddala nga baana bano. Kati alina okubeera wakati awo ng'abalansinga eno n'eno. Ndowooza ng'omusajja omukulu, ndowooza ng'ategedde Muwanga Kivumbi okumala akaseera nti ddala position eyo agitegeera. Tewali njawulo nnene wakati wa Muwanga Kivumbi ne Mathias Mpuuga mu nzimba yaabwe y'ebyobufuzi, mu nkula yaabwe y'ebyobufuzi ne mu ndowooza yaabwe. Enjawulo yokka eri mu readings nti Muwanga Kivumbi asobola okusoma ate ebintu ebyobufuzi n'akkakkana okusinza ku kiba kyetaagisa mu kiseera ekyo, obutafaanana Mpuuga nti ye bw'aba asazeewo ekiriwo essaawa eyo kyagenda nakyo. Muwanga Kivumbi asobola okuva ku kyabaddeko nakkiriza akole ekirala bw'alaba nti kyekyetaagisa olw'abangi oba mu kiseera ekyo, obutafaanana Mathias Mpuuga nti ye bw'aba nekyaliko ng'alooza kye kituufu, abali awo bonna si kikulu kasaba nga kyaliko kituufu. N'olw'ensonga eyo y'enjawulo entono mu bantu bano ababiri. Muwanga Kivumbi atulaze nti Bobi Wine alese constituency empya. Ebyobufuzi bino bibeerako constituencies omuntu z'ajja nazo, nti bwe tunaawamu yange ekifo ajja naki nti ajja n'abavubuka, bwe tuwa muyange ekifo ajja naki nti ajja n'abasoga, bwe tuwa muyange ekifo ajja naki nti ajja n'abakristaayo. Kale kitegeeza bwe tujja na bano batugattako abo nti ye. Mu politics bwe batyo bwe babala nti President Museveni bw'akwata oba Vice President n'abuwa specioza Wandera Kazibwe, oba oli awo ye si gw'aba ayagala, naye aba aleeta bakatuliki abaana ba Maliyo ga nti ffe abakatuliki ffe ba Vice President. Bw'amala aba aleesa abakazi nti temulaba nga ffe abakazi ffe ba Vice President. Bw'oba oli awo aba aleesa abasawo ntolaba nti ffe abaasoma obusawo ba medikisi bannasayansi ffe tuzze ffe bawadde. Aba aleese abasoga nti iwe toyidinga ife abasoga buti nife ba Vice President, toyidinga maama Kazibwe naali kufuga. Aba alese constituencies nnya okumwegattako. In the same way ne Bobi Wine bwe yaleeta Mpuuga yali aleese olumengomengo ab'ekitiibwa abaakuzibwa, n'aleeta abasomisomi ab'oluzungu, the elites aboogera oluzungu nga Mpuuga lwayogera oba abalunyumirwa. Yali aleese bannabuddu nti tulanga ffe bannamasaka ffe ba leader of opposition. Yali aleese abakatuliki kubanga mu bigo Mpuuga amanyiddwa. Constituency ezennya mu nnabyabufuzi abala n'azeegattako bulungi nti nzeetaaga neta constituency y'abakazi kyenva ndeeta Nabbanja ku bwa Prime Minister, neetaaga abakatuliki okulowooza nabo mu gavumenti mwebali kyenva ndeeta Nabbanja omukatuliki ku bwa Prime Minister, neetaaga bakaada ba NRM okutegeera nti President bw'oba okola akutegeera era ekisera kituuka n'akusasula kyenva ndeeta Nabbanja eyaliko kansala ku LC5 n'abeerako RDC
ne muleete yaliko sipiika wa council mu district naye nga kaada mulungi, leero n'afuuka prime minister. Noonya constituency ezo, oba noonya ebiwayo ebyo, oba noonya ebibinja ebyo okubyegattako. Kati ne principle Muwanga Kivumbi yaleeseemu constituency empya, ye constituency ey'abasiraamu, nti awo mu Zedriga, mu Nambeshe, mu Mpuuga, mu ba vice president babadde awo temubadde musiraamu. Constituency ey'obusiraamu yabadde yeetaagisa nnyo okugisembeza, era y'ensonga lwaki principal tayinza kuba nti teyayagadde Nambooze, naye Nambooze mu Katuliki nga Mpuuga bw'abadde, kibadde kikulu nnyo okuleetawo constituency empya, era constituency ya busiraamu eya Muhammad Muwanga Kivumbi ebadde enkulu nnyo, nti kati mu kakiiko kaba president abafuga NUP n'abasiraamu bali awo, kuba tebabaddeeyo. Bajjowero Ssennyonyi, ba David Lewis Rubongoya, principal yennyini, ba Zedriga n'abalala, awabadde wabulawo omusiraamu. Muwanga Kivumbi aleetawo constituency eyo ey'obusiraamu. Awo principal aba yalowoozezza, so togamba bugambi nti yasudde Nambooze. Political calculation, waliwo bannaffe abasiraamu abatuwagira ennyo ne mu struggle babaddemu, ne mu bantu bebasinga gavumenti besinga okukwata okuteekamu okubeera simanya abaabuzibwa mulimu abasiraamu bangi, naye nga tubadde tetubalina ku top. Abasiraamu tubaleese. Muwanga Kivumbi era ayongera okukuuma principal ne nuupu n'abaana abajja oluvannyuma. Benkugambye nti bajja na kaadi ku mbaga, aba kumusuula busuuzi n'aleeta omuntu omupya ali ku ludda lw'abafuutu soldier. Kyandibadde kyanjawulo kubanga oludda lw'abafuutu soldier kwe kuli ba Ssennyonyi, ba Lewis Rubongoya, ba Alex Mufumbiro n'abalala. Abo baazaalibwa bafuutu soldiers, bafugibwa bafuutu soldiers, bakuumibwa bafuutu soldiers, bafugibwa bafuutu soldiers. Waliwo bano abawulizaako ku busimu okuva ewa Katikkiro oba okuva e Mengo, principal nabo yabaleese, kubanga abo owaabwe ye Muwanga Kivumbi, kubanga yajja nabo. So Muwanga Kivumbi asobolera ddala okwogera ne Betty Nambooze babafunyeewo obutakkaanyo, kujjako ennaku zino bwe baali batabuse, wali bwe baali bonna beesunga obwa leader of opposition awo, babatabulatabulamuuko, buli omu n'akola olugambo ku munne, buli omu n'abeera mbega wa munne ng'alooza nti ye gwe banaawa. Ne baba ne bakitegera nti principal yali mugezi nnyo okubasinga era ng'apanga kyayagala. So awo eyo nayo constituency twabadde tugyetaaga ey'abantu abalimu ensa, beebadde baga nti anuupu eyonoonekedde ddala, ereeta bayaga beereere, ejjudde bayaaye. Nogga nti n'abayivu, ab'oluzungu, aba politics watwakuzibwa, ab'amasuuti nabo tubeetaaga. Constituency eyo Muwanga Kivumbi gyakiikirira. Constituency y'abalina experience, Ssaabakajja mu Parliament nga Ssennyonyi, wabula abaluddemuuko abaddemu ebisanja ebisatu. Beweetaaga ku kye tuyita mu luzungu nti institutional memory, nti obeetaaga olugera mu Parliament olikoko n'abantu abaliko ne experience abaluddewo, so Ssaabata abeereere abayinza okuwabya. Constituency eyo yabadde nkulu. Constituency y'abaludde mu struggle. Constituency ey'abantu nga struggle gye bamanyi si eno yokka eya Bobi Wine, naye nga balikoko ne struggle ze bayiseemuuko emabega eri
ngeze balimuko ne Besigye, nga ze balimuko ne Sebaana, nga ze balimuko ne Haji Sebagala, nga ze balimuko ne Popular Resistance, ne Bakakande ne Bambidde, ezo bwezityo nti Muwanga Kivumbi eno si ye struggle yeesooka, akulidde mu struggle all through. Azabeera mu struggle paka wetuli. Kale si muntu mutene. Muwanga Kivumbi aliko ebigambo by'atasobola kuyisa mu kamwa ke eri abakulembeze abalala, ng'era Mpuuga bw'abadde. Waliwo ebigambo nga Ssenyonyi ajja kubyogera naye nga Lewisi Lubongo yatajja kubyogera. Waliwo ebigambo nga Alex Mufumbira ajja kubyogera naye nga Muwanga Kivumbi tajja kubyogera. Not because of anything, naye olw'enkuzibwa yabwe mu byobufuzi n'engeri gye babaddewo. Ebyo ye Muwanga Kivumbi n'ensonga lwaki principal yamutunuddemu n'amuleeta okwongera okunyweza adde baloza nti kirabika principal tatwagala, ndowooza ffe abajja oluvannyuma tebatwagala. Yabakakasizza nti nedda tukyali wamu ffenna, twetaaga bafuutu soldier ba commandeering ababe, nammwe tubeetaaga. So mu byobufuzi byendaba nga twolekera 2026 ndaba nga principal yakoze okusalawo kulungi okuleeta Muwanga Kivumbi nga vice president wa Buganda. Muwanga Kivumbi abasinga obungi mu luvuuvuume eno mpulira nga ababadde baagala ekifo ekyo okubeera mu Betty Nambooze. Kituufu, Betty Nambooze yandibadde mutuufu kubanga abaddewo nnyo, abadde mu struggle z'emabega, alina experience, naye waliwo enjawulo naddala mu kamwa. Ebigambo bingi Betty Nambooze byasobola okwogera, ebivumo ebivoola ebijereegerera eri abakulembeze abalala naddala mu bibiina ebirala, ate Muwanga Kivumbi byatasobola kwogera. Muwanga Kivumbi asobola okukolokota omuntu, asobola okussaawo ensonga enzito, asobola okutuuzaako akazito nga takuvumye oba nga takujereze, n'akozesa ekigambo nga mu buzito bwakyo ojja kitegeera oluvannyuma nti kizito. Unlike Betty Nambooze ajja nakyo direct naga nti this one is a useful idiot. Ebigambo ebyo bwe bityo Muwanga Kivumbi ayinza obirowooza naye tasobola kukikubawo nga Nambooze bwe yakikubawo nti ono mugwagwa gwago ow'omugaso. Useful idiot kitegeeza omugwagwa ow'omugaso, nti kigwagwa gwago naye waliwo ekitugasizza bw'aba akuvumye directly. So Nambooze ali kuliko nti yagamba Balamu nti kino kigwagwa gwagwa eky'omugaso, useful idiot. Ekyo Muwanga Kivumbi asobola okukirowooza naye kimukaluubiriza okwogera. Kati mu mbeera mwe tuli ng'abantu bakomplaininga ku baana ba Nuupu okuba abavumi, okukoba n'effujjo ery'amaanyi, wabadde teweetaaga ate kuleeta ali ku ludda olwo okubalansinga, ng'oweetaaga okuleeta ku muntu alabika nga alimuuko ensa, alabika nga alimuuko akanigguusa, nga ne bw'anaaba ayogera bigambo tebiibe bikaawu nnyo nga bino bwe biri. So Muwanga Kivumbi afiitingira ddala bulungi mu kifo ekyo. Naye era Muwanga Kivumbi nga bwe nkugambye ateekwa kwegendereza nnyo, ayinza obutawangaala nnyo kubanga tali mu lububa lw'abali abatuuka mu kisenge wa principal, ali mu lububa lw'abagira ku kaadi ng'embaga ewedde okuteekateeka. Tateekwa kweyitiriza nnyo na kuleeta kacapizo k'amaanyi nga nnyini kintu. Olukiiko lw'abannyini kintu bwe lutuula tabaayo. Ali omu ku abo
abategeezebwa ebifuddeyo ng'olukiiko lumaze okutuula. Eddi Mutwe asobola okutegeera ekiddako amangu ddala nga Muwanga Kivumbi tannakitegeera. Ateekwa okwegendereza mu nkola ye, yeekuumire w'ateekwa okubeera. Yeewala okuwakana ennyo, amanye nti principal tawakanyizibwa, principal tavumwa, tagejja takogga tavaawo tagenda. For God and my country.